Asia mbanjolekedde Middle East mbalamusiza mwenna bannayuganda bawangale mu nsi z'Abawarabu beza basiraamu zonna mu bbendebende bw'Abawarabu kansipenti buli bulungi mukibalako kyamutuusaako engalo mmanyi nti ebiseera bino nammwe ensi zammwe zinnyogoga naye ate tewali kyakkola mulina okuguma kubanga enywera yeeri mumava Middle East mbanjolekedde Africa mbalamusizaako mwenna bacomrade bannayuganda bali mu Africa buli nsi yewagenda okunonyeza kigule magalidi bakansipenti buli bulungi gyebalako gyotuusaako engalo naye ndi bulungi bwenva mu Africa mbanjolekedde Uganda balamusizaako bannayuganda mwenna buli omu gyosinza okulaba akatambi kano mu Africa mu Uganda buli kibuga n'essaza ekya Uganda kyonna mwolimu bali mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo na buli kimu kyonna ekya Uganda gyo kansipenti buli bulungi webale kukola webale kubeereramu mbaagala nnyo temujjanga okwo mwenna bali mu Uganda so nfundikira ndi mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe mwenna mbalamusizaako abali ku TV zammwe abali ku simu zammwe wonna woole bali mu taxi ku boda makaaga mabuli wamu balamusizaako bwe mmala babuuzaako ngenda kusaba ntambuliza akatambi kano katambule katuuka buli muntu yenna atalina access ku page eno ng'asobola okubanga alaba video ng'ayita ku account oba ku page yo bwe kasharinge bw'onoomala ojja kunyumiza biki ebivudde mu ki mu bantu okola information eyo n'olw'ensonga eyo bwe mala okusaba okunkola ekintu ekyo ngenda kusaba ompitire Governor Bank of Uganda ompitire ba CEOs bamanager ba banka zonna mu Uganda abeere ku video eno njala mumpitire nyando ti bahabulwa njira mu mpito omugezi w'amagye wa poliisi njira mu mpito ekyamano wakakikubya okulonda abeereko kuno bulungi nnyo abasigadde bajja tusanga akatutambula mpola n'olw'ensonga eyo ngenda kusooka kuyisa akalango kamu bwe mala akalango kamu then ndyoka tusimbula video alright akalango kano kasoma kati akalango kano kasoboka kati nti bannayuganda abakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza era nga bapipo bakutegeeza nti bagenda teekayo okwekalakaasa okwemirembe nga bagenda kwekalakaasiza ku kitongole ekyamawulire ekyaggwanga lya Bungereza bayita BBC nga okwekalakaasa kuno ogenda kubeera ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'olubereberye mu 2026 kujja tandika ssaawa 5 ez'akawungeezi ku mekebeza 10 ez'akawungeezi endagirirwa adresi eri Broadcasting House Portland Paris London WA1 1AA ne bakugamba nti omulamwa gwe ogunawammanga calling on BBC to end its complicity and silence on the coverage of lack of democracy and brutality and human rights violation during the ongoing elections campaigns in Uganda. Nibakuganga yagala kumanya ebisingawo ojja bakwira ku simu yabwe y'omugala likasala banyanya 75 977 36 065 mu ggwanga lya Bungereza nibakutegeeza nti osobola okuwandika ku ngulu gwabwe ogw'okuwandika amaluwa ku internet gwe bayita Gmail ku official UK people power @gmail.com ojja kuba obafuna bakutegeeza ebisingawo ku kwekalakaasa kuno so bana bannayuganda bawanga lya Bungereza mbeere bulungi nnyo ku nsonga zino nga bwe ziri zonna ezigenda maaso alright awo tuba tuvuddewo njala tugende butereevu ku video eyatuleese okusookera ddala njala bagamba nti president ali safe wali wonna ali safe ne bakomredi bona bali safe unless nga lwe kikyuseeko ne president wali ali safe ne bakomredi bona wetwogerera kati ali safe era ajja tuba tubulira ekiddako ku mutimbagano gwe tujja kuba tukitegeera n'essaagala mweraliikirire ali safe wonna waali ali safe kyemba mmanya olunaku lwolwalero Sunday abadde Sironko ne walla wabaddawo n'amaliza enkuŋŋaana ze gye badde successful lwakubanga omanyi nti ku mbaga tekumulako musiiwufu era poliisi egezezaako ekkola effujjo okkakkana ng'ekubyeko munnaffe essasi tetunnafuna bisembayo nti oba afudde batannafa naye ng'emukubye amasasi mu mutwe era yeno ensasagge ebaddewo olunaku olwaleero mu kalwako akabaddeyo olwaleero bino bibaddewo olwaleero mu bisulu byeyo Mwanange motoka y'omusajja yiyo wagikubye essasi. Motoka y'omusajja yiyo they first shot the tire. When we're from the other side, the guy tried to run.
Ayo gundi bati ya mundu mabega ya mundu no people, why do you want to kill us? What have we done wrong? This is our country. People, why do you want to kill us? Wamuse banange. Don't touch me. Why are you touching me? Why are you touching him? This is not right. This is not right. I just took a... I had to remove everything. You bad. You went with you. You bring paracetamol from Kampala to kill us here. Come on. This is not fair. This is not fair. This is not fair. This is not fair. Umusajja wamukumye yo bati ya mundu mabega ya mundu. Kankuweko ango endala osobola ogyetegereza obulungi nga bwe bibadde then tulyoke tusembula video. Give space. Give space. Embeera bwetyo badde naye nga campaign trails zaro zibadde successful nnyo. Twagala okwebaza abantu b'omu eastern side yamu bali walire ddala vice president wa Mwami Nambeshe n'abakulembeze wa national platform sakona ba candidate mwenna mwe bali kingiriza president n'omukuuma katusebwe ekimu kigende mu maaso nga bwe kirina okuba. Alright, njongera bategeeza nti president wali ali safe ajja kuba ku mutimbagano gwe atula kyekiddako mu nsonga eyo. Kati autumaliriza njala tugere butegeeza ku video tulese okusinzira ku bigenda maaso mu ggwanga. Nina okubategeeza mutegererewo ng'obudde bukyali. 1, ngenda kusaba ba kansala ba national platform balina kaadi zaffe. Ngenda kusaba MP mwenna okwetoola eggwanga lyonna balina kaadi za national platform mutuyambe n'obuwombeefu essaawa zino campaign we zituuse zinaatera okukomekereza olwa zino ennaku ezisigadde entonotono. Bw'obanga oli candidate wa national platform, oli kansala chairman LC3, oli chairman LC5, oli chairman LC3, oli kansala LC5, tugenda basaba mu kaseera kano akasigaddeyo mutandika okukola village to village sensitization nga musensitizinga abalonzi engeri gye balina okulondamu. Bamemba parliament ebintu byakosofa bakikoze mubali nyo balete muli bangi nnyo muli batono nnyo mubali nyo balete ddala. Kati ngenda kusaba buli kansala wa national platform nga tewaliya ng'omanyi nti oli ku byalaali. Bamemba parliament at least kana akadde akasembayo mutegikeyo emisomo ku miruka gyammwe mu parish zammwe at least mu week esigaddeyo week gimale ng'osomesa abantu mu constituency yo. Noba toliiwo funa ba coordinators bo oba polling agents batambule bukyalo ku kyalo nga basomesa abantu okubasomesa. 1, bagenda kulonda batya kyekisooka. Ekyokubiri, obubonero bawawule ku candidate kubanga candidate wanjawulo nnyo n'akabonero eri abantu nga entegera bwe bakwata mpola kati abangi nnyo abasinga obungi beetaaga okunnyonnyola. Kati ba candidate mwe nangenda basaba national platform please mutandika okuba enkuŋŋaana ku magombola oba ku meruka oba ku byalo mutandika okusomesa bannayuganda bonna abagenda okulonda akabonero bakamanyi manvuuli omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu balonda batya bakatiikinga batya bakumibwa batya akalulu kyekigenda okudda. Kati gwe mulimu omukulu oguli okubanga campaign almost zikoze eki ziwedde. Ngenda mbegalidde nnyo mwenna bakandidate ba national platform okuva ku bakansala abeeroseyo okusatu bakyamala beeroseyo okusatu bakansala beeroseyo 5 ne bakyamala beeroseyo 5 sakuba ne bapale please musome gende ku ground musomesa abantu. President campaign zonna yazibakubira temulina kye mubanja kannamwe kye mulina okukola ennyo kwe kutandika okutegeka eggaali kwe kutandika okusomesa abantu ku ground kye tuyita sensitization bannayuganda bategeere. Musobola n'okukwata ebizindalo bino bugundi bumukalakasa ne mutandika okugenda nga mutambula n'ebipande gw'osanga gw'osomesa
kubanga mu Uganda sensitization teriiwo. Electoral Commission tefudde okusomesa abantu bote bagenda kulonda kibo Electoral Commission yefa kimu kuyisaawo okulonda kokole kikugwe kubanga balina kibategeka. Kati ngenda kusa muganda ngeyo na joli omukulembeze mugende ku kyalo kumuluka kugombola musomesa abantu abakulembeze mwenna please mugende mu kikole mubulira n'abantu kyokulonda kwa naku z'omwezi 15 gwe bagenda okulonda yani tugenda wesawa mmeka tukuma tutya akalulu celebration tuzikora tutya buli kimu geringa mu kibasomeza nako esigadde mbegayiridde nnyo kansala chairman resifiri chairman resifive kansala resifive bameba parliament njagala okubaza nnyo mwenna ba MP ne bakansala za bakikoze mwe bali nyokola mulimu ogwo temujjango okwo ekyo mazo kibategeeza. Alright, tukyagenda maaso bategeeza nti mu downloading omukutu gwe bayita BitChat ojagenda mu Google Play Store mweguli otypinga mu C otypinga mu nyukuta BIT notekako CHAT BitChat tofa kalika sainika Bluetooth no gwe typinga mu BitChat omukutu ojagulaba ogu downloading ekiteramu ka Bluetooth kali sign na ganti guno mukutu kukolera ku Bluetooth so tobuzibwa mwate mukutu gwe download zite kuliko sign ya Bluetooth wano nga bwe kulagana ku internet no eyo just sign ekulaga nenga bwo download nga wateka makiga BitChat apo ejja kweretera kamalo kulagana enjawulo mu dakiikemu tugende maaso kamalo kulagana enjawulo mwenda abuzibwa 1 minute no 1 minute mupemu akadakiika kamu. Alright, mpemu akadakiika kamu kati omukutu gwe guno wano oba gwe guno wano ukulaga ekigambo bit guno oba guno wano neggo bw'osubira okufuna guli oguliko Bluetooth tojja gufuna bw'okuteeka BitChat kano kekagenda okujja kano kati kano koba downloadinga okateekemu then bw'omala okukateekamu oteekeko Bluetooth ojja genda ojja genda mu settings zo o acceptinga buli kibagamba ku acceptinga okusobola okugaziya location n'okumanya bane bakuliranye okuba nti okola ki obera connected kujjo n'emikutu emirala nabage mugende ku platform za Dr. Nico ku TikTok nga kwali live ababuulire you vote yakoze endala empya egenda kubanga ekola so njala bagamba mwenna please mugende mu downloading BitChat musobole okubanga muri connected mu Uganda otuvuddewo kale katwale program yalero ebigenda maaso mubira byonna mu Uganda nabagamba ekintu ky'abannamawulire ba YouTubers ba TikToker nimbabulira buli kimu kye bali mu kire bulungi nnyo wabula kyenjagala okuwaako assurance ky'ekintu kimu saagala mutye Nyandi Esoferi Tibahapulwa akimanyi bulungi nnyo bannayuganda bamwagalako kintu kigambo kimungi sente era akimanyi nkiddamu Nyandwe Tibahabulwa amanyi nti buli ajja okumwesembereza amwagalako sente so sinti bamwagala ng'omuntu era kyopula sente at his own disposal azirina ez'okubawa nenga in reality abantu baagala change nkiddamu in reality abantu baagala change kati oba ole munnamawulire oba olabyani ng'agenze wa Nyandwe aba agenze kukima sente naye kukima sente ezo abantu abamu kibawo ekifaananyi kirala abala kibawo ekifaananyi kirala kati nganze njala kuga ekigambo kimu ku bintu bino bigenda maaso ku social media ne mu Uganda siri surprised ate era sitidde olw'ensonga akimanyi nti bannansi abalonzi baagala change webali bano abantu abatayagala kukola bangalo bunani abalinda ebiyidde abaagala sente abo bo webali balibawo mpaka wabula ekisinga okunnoma kyekino wano wammanga 1 bukyanga tutandika kampeni zino nzize nga bana Uganda bannange temuwaayo naga muntu za temuwaayo nini namba zammwe temuwaayo national identification zammwe nti bo national identification zo oba wadde details zo zonna omusajja asobola okukozesa enamba eyo kyayagala bana Uganda tebawulira kati kisinga okunuma ogenda okulya abantu bagamba nti ku kyalo gundi kuzzeko abasajja
abagula nini namba emitwalo 2.3 ni abantu nini namba baziwa no babuuza kati gwe gwanga lyo oliwaayo otya ku mitwalo 3 ngowaddeyo nini namba kyokka ng'okimanyi ogenda kulonda kati neneebuuza bannayuganda bali mu mbeera kyetuka okuba nti asobola okuwaayo details ze bamuwe emitwalo 3 bannanjala babuulira wano mu Bulaya we tuli kizibu nnyo okusanga omuntu nga disclosinze details ze zikwata ku identification ye gy'alina kuba kyo tuyita personal data ne munnayuganda from omunaga nti mpandi namba akomutwalo nayo nini namba nagimulaga olinaakopulako nini namba n'atambula n'agenda kwaga tuyina obuzibu bwa sensitization obwavu bungi in fact mu mbeera eno obwavu bungi kyekisooka obutamanya bungi n'okulyankuzibwa kungi factor ziri 3 obutamanya bungi obwavu bungi n'okulyankuzibwa kungi bwabanga munnayuganda bakyasobola okulimbira ku ssuwaani y'omuceere banga munnayuganda osobola okuwaayo national identification ku mitwalo 2 ne bagitwala Museveni n'akolamu data kitegeeza nti tukyali bubi nnyo baboyi Uganda ekyali bubi tukyali bubi nnyo economically Uganda tukyali bubi nnyo mu ndowooza tukyali bubi nnyo mu bikolwa tukyali bubi nnyo kubanga n'omuntu okusaba details zo n'ozimuwa nga tombuzo zitwala luddawa lwakyo zitwala luddawa ng'akuwadde sente n'oziwaayo tukyali bubi so byebyo Uganda tuli bubi naye nga mu diaspora omuntu okusaba national oba identification yo okugjako details it is prohibited ate tekikirizibwa mu mateeka naye munnayuganda omuntu amusaba ndikwata omutwalo kumujala n'agiwaayo so tulina obuzibu mu Uganda bw'amaanyi nnyo ne for God and our country tujja bivunuka ntandika video ngenda kusaba muganda wange yenna ngenda kuza mwezi 15 mwezi ogw'olubereberye esigadde ennaku zizino kati emnaku ziringa 9 zetusigazaayo ogenda okulonda nkusaba okwata akakongeko ogenda ogajje ku parish oba ku muluka ogenda olonde nkusaba okubirize abooluganda bakona mikwano gyo taatawo kojjawo singa bagende balonde kuba ku mulundi guno bwe tutajjaako mu 7 jjajja buli omunoonya wogenda okwesimira ekinnya nkugamba bw'otajjako mu 7 genda onoonye weesimira ekinnya kubanga ekisookera dda bagenda kuwera okulonda mu Uganda ekyokubiri tuba tugenze straight awe mu occupation n'ekigambo kye mbadde mbasomesa lesete ekya marging gwanga bagenda kuba bali marginze factors zino wammanga 1 mula abantu bennyini abaga nti bannayuganda balwanyisa bendera ya Uganda abantu bennyini abagamba nti bannayuganda bapromoting eggwanga eddala mu ggwanga linnyini Uganda for instance omukulu Frank Gashumba ne banne abali mu ggwanga Uganda ne batuuka okugamba nti bo banyarwanda mu Uganda nga bapromotinga obunyarwanda baabwe naye nga tebakozesezza nnimi zeewaabwe still bakozesa nnimi zaffe okupromotinga ebintu byabwe which is against our constitution bw'obanga oli munnayuganda tosobola kugaa nti oli munyarwanda ng'oli mu Uganda era n'otandika okuwulira bannayuganda ng'oli mu Uganda kati olwaliro kambasomese mulyoke mutegeere before nga sinabasomesa kansoke mbazanyira akatambi kano mukawulire tulyoke tusimbula video nga bwe yazze omwami ono yayogedde bw'ati Frank Gashumba kati abantu bano kansoke nzijjeko wano njala tegeeza bannayuganda mwenna muwulire bulungi nnyo abantu bano ekintu kye bakola ekyo bayita premeditated statement omuntu akubulira ekintu kye bagenda okukola ne kinaabaawo nga gw'otunula njala tegeeza bannayuganda mwenna amateeka g'ensi yonna agafuga abagwira gali loud and clear omugwira yenna wabanga yajja nga azze kukima azze kunoonya obudamu mu nsi eyo omugwira oyo takkirizibwa kwetaba mu kikolwa kyonna kyakusaba buyinza bwa ntebe ewa president kikkirizibwa
ekimu kitegedde era abantu bano bagezezaako nnyo emirundi egisinga obungi okukyokoza bannayuganda bafune olutalo wakati waabwe nabo naye ekintu kino kiganye bakyagenda mu maaso okwewa naye ng'ate beewanna mu nnimi zaffe zinnansi bo tebasobola kwogera mu lwabwe era mbambuulize bwe banga ewaabwe baagala nnyo banyalwanda ng'ate eggwanga gye liri bakola ki mu Uganda waki tebagenda ewaabwe gye bagamba they are proud to be Banyarwanda when the country Rwanda is there kate katugende wano katugende wano muwulire bulungi nnyo buno bakanjala mu busindikire Museveni Janet Muhoozi Salimu Sale Gashumba n'abala bonna abagwa mu kkowa eryo buno bakanjala mu bulya bulungi nnyo njala soka bategeeza eggwanga Uganda liri mu katyabaga nti lyalumbye abasajja abagwira abateekeddwa ddibaamu nga bajjajjaffe beebase etteeka ery'ensi yonna eryabagibwa e Geneva mu 1951 lisoma bwe riti naye nga sinagenda ku tteeka eryo kansoke mbagambe nti mu constitution ya Uganda omuntu yenna okufuuka munnayuganda oteekeddwa okuba nga kitaawo n'ennyoko bannayuganda nkiddamu etteeka mu constitution nti omuntu yenna okufuuka munnayuganda oteekeddwa okuba nga kitaawo n'ennyoko bannayuganda eryetteeka weeriri terivangawo kati etteeka ery'ensi yonna erikufuga abantu awo lisoma bwe riti kubanga Museveni asylum seeker era refugee ne bande bonna lisoma bwe riti asylum seekers and refugees are ineligible to contest for presidents. This is because the 1951 Geneva Convention Article 2 requires refugee to conform to asylum countries' laws and to remain politically naturally, while in Uganda, the Constitution Article 102A requires a presidential candidate to be a citizen by birth. Etteeka ly'ensi yonna erifuga abanoonyi b'obubudamu litegeeza nti omunoonyi w'obubudamu yenna tateekeddwa kwesimba ku bukulembeze bwa ggwanga okusinziira mu constitution y'ensi yonna y'e Geneva amateeka gali mu 1951 litegee mu 51 mu kawaayiro namba 2 litegeeza nti omuntu yenna nga asayira mu siika oba refugee amateeka tegamukkiriza kwenyigira mu kikolwa kyonna kya bukulembeze naddala w'entebe ennene mu ggwanga gy'afuniddemu obudamu. Kati mukulu Frank Gashumba mwenna today I can announce that muli ba refugee because Uganda is for Ugandans. So if you are there prouding yourself, shouting around that you are all Ugandans, but at the same time say you are Rwandese, you are all refugees. So the 1951 Geneva Convention law, which governs refugees, states clear that any asylum seeker is not allowed to contest in a big office in a political arena in any country. You remain natural without any contest in that country. Kati mukulu Frank Gashumba Museveni mwenna mukimanyi bulungi nnyo muli ba refugee. Tetulina budde bwammwe amateeka gajja kuzzibwayo mujja gategeera. Kubaffe kitugenda okola tugenda kukozesa amateeka tetugenda kulwana nammwe tugenda kukozesa amateeka mwenna mujja kubanga buli omu annyonnyola mwatuuka muti awo mukoze fujjo ku bannayuganda mukoze buli kimu ne mwefula kye mutali awo wagenda okuli okuva n'okukomba essowaani noono munnammwe ono kati bulijjo mbagamba nti omusajja ono baba opimpinga ne bamuleeta olwali bwe badde agenda okusinkana ba YouTubers ne ba TikTokers njagala musooke mulaba omusajja ono bwaba talina campus director ayinza n'okubula okugenda ewantu ewalala yono omusajja bw'afaanana omulaba kati kamukuzannyire wano olabire eddala ekituufu omulaba wano bwate bw'afaanana kati labanga bagenda mukwatako bukwasi omudirecting okubajjana omulaba onadduka mugobe ng'ayinza okubula mu bantu n'aswala omulaba laba entambula
omulaba kati omusajja gumugamba nti yafuga eggwanga eryo. Alright, kati katugende ku program gye nabasuubiza olunaku lwajjo mugitegeere bulungi nnyo. Kati bulijjo mbasomesa ne bagamba nti bukyanga tuva mu 1998 mu Museveni ng'awambye eggwanga Uganda libadde libbibwa ku makyano lw'eggulo. Twabategeeza ebintu bingi nnyo byatwalibwa Rwanda ng'oku lutalo luwedde, ne tubategeeza ensimbi za Uganda bwe zigenda mu Rwanda okukola. Kati mbadde temwena kye mutamanyi kye ngenda basomesa olwali mukiwulire bulungi nnyo mukiwa obudde. Gwe wenna abadde yeebuuza emivuyo gya banka gyonna egibadde mu Uganda nga babbamu ensimbi zibabba bazitwala ludda bani abazirina, wulira bulungi nnyo olwaliro. Ngenda kusoma obubaka buno nga mbusoma mu lufuutifuuti nga mbuvuunula mu lulimi lwaffe. Otumalira akatambi kano ojja kuba otegedde. Akatambi kano kasoma bwe kati. Era ebbaluwa eno yampandiikiddwa bweti, esoma bweti. Akawungeza akalungi Mwami Lumbuye. Oba, good evening, Mr. Lumbuye Fred. Thank you for the good work you're doing. Indeed, we have a very important call to liberate our country from Rwandese thugs who have taken over our country in every sector. Akawungeza akalungi Mwami Lumbuye. Nkulamusizza nnyo webale omulimu omulungi gw'okola eri eggwanga lyaffe. Tulina okulwana bwezingire okulanga tuzza eggwanga lyaffe okuva mu mikono gy'Abanyarwanda abaali wamba, era ababbi abalitutte ababbi abatutte eggwanga lyaffe n'okubba buli kimu kyonna ekyetaagisa mu buli kanyomero konna aka gavumenti oba ak'eggwanga Uganda. Tugenze mu maaso. I will tell you about the rampant financial frauds in many banks around the country. Ngenda kubuulira era nkulambulira bulungi nnyo obufere n'obubbi obweyolekedde mu ntambuza n'enfulumya ey'ensimbi naddala mu banka zonna ezeetoolodde eggwanga Uganda. Tugenze mu maaso. Banks do not inform the public when they face financial losses through frauds and hacking due to fear of losing customers. Nti banka eziri mu Uganda zonna wattu tezitegeeza bakasitoma baazo oba abaziterekamu oba n'okubuulira eggwanga lyonna nti balina obuzibu mu kubbibwako ensimbi, ng'ensimbi zino zibbibwa mu buyaaye saako n'abayita mu kompyuta zikalimagezi okumenya ebisenge bya banka ebyo okuyingiramu okubbamu ssente. Olw'ensonga bakasitoma oba abatereka ensimbi zino mu banka bajja kubafiirwa badduke bagambe nti bantu balina bukuumi ku nsimbi zaffe. Tugenze mu maaso. In Uganda, the most affected banks with high financial losses through hacking, Frauds Bank of Uganda. Nti mu Uganda, ebitavu ebisinze okubanga bikosebwa bubbi bw'ensimbi nga buyita mu kuyita mayengo ga kompyuta nga mulimu obufere bwennyini saako n'obuyita mayengo ga kompyuta oba bayita mu bisenge ne bahakinga ze banka zino wammanga. Wulira bulungi nnyo. Banka enkulu yennyini Bank of Uganda esanze obuzibu bw'abantu abali mu banka muno nga bennyini bakolagana abafere okubba ssente z'eggwanga nga zifuluma zikomekkerezwa zigende mu ggwanga erya Rwanda. Tulina DFCU Bank eno nayo abafere nga babba ssente zino ssente bazibba bazitwala ludda wa Rwanda. Tugenze mu House Finance Bank kyekimu. Tugenze mu Centenary Bank kyekimu. Tugenze mu Stanbic Bank kyekimu. Tugenze mu DT Bank kyekimu. Tugenze mu Equity Bank kyekimu. Tugenze mu KCB Bank kyekimu. Tugenze mu Pride Microfinance Bank kyekimu. Now Pride Bank. Tugenze mu Post Bank, Opportunity Bank n'amabanka amalala. Tugenze mu maaso. Ugandans should know that when those funds happens, there are investigations and audits that are carried out by the various parties, including the third-party companies like Ernst & Young, KPMG, Deloitte. Those are the auditor external companies. Also, banks do their internal audit and reports get shared. Nti mu Uganda basinga obungi balina okumanya obubbi obugwa mu banka zino.
saako n'okunoonyereza okugenda mu maaso mu babazi b'ebitabo ab'omunda abatwala okunoonyereza mu banka ez'enjawulo saako n'ebitongole ebirala ebiva ebweru okugezaako okunoonyereza ku kampuni zino ezikola okunoonyereza n'okubala kwe kuli kampuni gye bayita Ernst and Young, KPMG ne Deloitte. Ntera zezo companies embazi z'ebitabo ez'ebweru saako nezo the company ez'ebweru embazi z'ebitabo ezingira mu banka ezo saako n'abazi b'ebitabo ab'omunda naye nga ripooti zino zigabanizibwa oba zigabane wakati waabo okutegeera engeri ensimbi zino zikola ki gye zigabanizibwamu nga bazibba ku bannayuganda. Tugenze mu maaso. Bank of Uganda has for years also been auditing other banks as regulatory. And surprisingly, Bank of Uganda has hired foreign firms to investigate those numerous frauds that are affecting the economy. And it was discovered that in our well-planned scheme supported by Rwandan government with Museveni and a few Rwanda professionals in the Uganda IT industry. Tugenze maaso. Nti Bank of Uganda yennyini emyaka miyitirivu nnyo gye buvuddeko abadde babalanga ebitabo bya banka eno n'abadde baginoonyerezaako. Bank of Uganda eno egezezaako nnyo okuba nti efuna abazi b'ebitabo n'abanoonyereza okuva ebweru w'eggwanga. Bagezeeko nnyo okugoberera obufere n'obubbi obugezi okugenda mu Bank of Uganda saako n'okuzuula ebitataganya ebyenfuna naye ng'ebyenfuna bino bigenza okuzuulibwa nga enkola eno ntegeke bulungi nnyo ng'era eyambibwako abanyarwanda ba gavumenti ya Rwanda saako n'ennyanja Yosefu Bahabura yennyini saako ne bakafulu abava mu ggwanga lya Rwanda nga bano bali mu Uganda nga bakola mu kitongole ekikwasaganya ku technology ow'ebyempuliziganya naddala ow'amayengo ayita mu computer kye bayita information technology. Tugenze mu maaso. I will share you a brief intel on this highly details cartel. Nja kusindikira oba nja kugabanyizaako katono nnyo ku bifa ku bantu abo abafere abali mu banka zino zonna abafere banna Uganda. The team of people hacking Uganda Bank comprised of Rwandese in the Uganda Information Technology fraternity, led by a one called Ivan Byabashaija, works as the general manager business technology at Centenary Bank. Bakugambye nti akabinja kano akayita mu bisenge bya bank nga bakozesa ebima bikalimagezi nga kabanyarwanda abali mu Bank of Uganda abanyarwanda abali mu bitongole ebiddukanya ebima bikalimagezi nga akabinja kano kaddukanyizibwa omusajja gwe bayita Ivan Byabashaija. Ono yakolanga general manager business technology at Centenary Bank. Yakolanga akulira abakozi bonna mu bya business saako ne bya kalimagezi mu banka eya Centenary Bank. Tugenze mu maaso. In 2004, Ivan Byabashaija was head of IT at Housing Finance Bank, and bank faced the biggest ever recorded fraud in the country under Ivan Byabashaija, who it is said to be have masterminded the hacking and transfer of stolen funds, and Bank of Uganda knew about this. In their investigations around this time, Centenary Bank was looking for a general manager, business and technology, and Ivan Byabashaija applied for the job, who, without approval by the Bank of Uganda, was appointed to that job. Tugenze maaso. Katudde wali wetukomye. Nti mu mwaka gwa 2024 omukulu ono Ivan Byabashaija yali akulira ekitongole ekikwasaganya information technology oba ebikwasaganyizibwa
mu computer n'amayengo mu banka ey'obusuubuzi bayita Housing Finance Bank. Banka eno yafuna ebizibu era bwe bawandiika mu byafaayo nti yabbibwamu ensimbi buwanana, ng'ensimbi zino zibbibwa nga ziyisibwa mu mukulu oyo gwe bayita Ivan Bashayija. Omwami oyo era kigambwa nti yali emabega w'okutegeka enkwe zonna ez'okuyita mu kompyuta ebiba bikalimagezi okuyita mu bisenge bya banka okubbayo ensimbi zonna ezabbibwayo. Naye kisi ekyewuunyisa nti sente zino zimala okubba, ekittavu ky'eggwanga ekikulu ekya Bank of Uganda abakulembeze baakyo baamanya era okunoonyeza ku baakola baamanya nti ono yakikoze era okulonooza bano kugenda mu maaso. Naye okunoonyerezebwa okwo tekwavaamu kintu kyonna ky'amakulu n'okutuusa olwaleero. Tugenze mu maaso. Around this time, Centenary Bank was looking for a general manager, a business technology. Ivan Bashayija applied for the job without approval by Bank of Uganda, was appointed. Nti mu kiseera ekyo banka ey'obukatuliki eya Centenary Bank yali enoonya anaakulembera bammaneja bonna naddala mu kiwayi eky'ebyobusuubuzi saako n'ebyuma bikalimagezi. Omwami ono Ivan Bashayija yawandiika ebbaluwa yateekamu okusaba kwe ku mulimu guno. Ewatali wadde okukkirizibwa oba watali wadde okukkirizibwa kwe ku bbaluwa eno nga Bank of Uganda yalina omukkiriza, kyagenda okukomekerezebwa ng'omwami ono era alondeddwa bulungi nnyo okutwala omulimu ogwo mu Centenary Bank. Tugenze maaso. Now, this left many in Bank of Uganda confused and asking questions how it was possible for someone to cross from one bank to another bank without approval by Bank of Uganda. Bagambye nti n'okutuusa olwaleero kino kyaleka bangi nnyo mu banka ya Uganda nga babuziddwa era ne beebuuza ebibuuzo bingi nti kino kyatuukawo kitya omuntu omu okuva mu banka emu okudda mu banka endala nga takkiriziddwa oba tateereddwako mukono ekitongole ekitwala banka zonna mu Uganda nga kitaafu kya Uganda ekya Bank of Uganda, so nga ate wabaddewo emivuyo emiyitirivu ennyo mu gy'okubba ensimbi n'okuwutanya ensimbi mu byafaayo by'eggwanga Uganda. Tugeze maaso. Before the investigation, they concluded this is when they discovered that Ivan Bashayija is a military man, well trained in the IT industry, moved around the guns, pistols in his car before Ivan was at the Infectious Disease Investigation Institute, and it was well known that he was a government trained military personnel from Rwanda. Soketukome wao katono. Ejo najo n'emivuyo nga gigenze Bank of Uganda emaze okuteeka omwami ono afuna omulimu ogwo. Abantu bangi basigala ebibuuzo. Omwami ono afunye ate omulimu guno so nga ate wabaddewo okunoonyereza okw'amaanyi nnyo mu mivuyo gyonna egy'okubba ensimbi zonna. Era byagenda okuzuulibwa mivuyo gino gyonna ne kizuulibwa nti omukalu ono Ivan Bashayija yali musirikale mutendeke ng'era yatendekebwa mu byuma bikalimagezi wa information technology ng'era abadde atambula buli wamu ng'atambula n'akabundu mu mmotoka ye, era ng'ebyonna tebinnabaawo omukulu oyo Ivan era yali abeera mu kitongole ekikwasaganya mu kunoonyereza endwadde zonna ezikwasaganya ku buwuka obujja nga tebutegerekese wajje buvudde mu ggwanga. Ekitongole bakiyita Infectious Disease Institute kyekitongole kyali abeeramu naye ng'ate w'amagye. And it was well known that he was a government trained with military personnel from Rwanda together with his sister. Kigenda okuzuulibwa omwami ono nti yali amanyikiddwa bulungi nnyo nti yali mukungu wa gavumenti, yali mujaasi wa gavumenti atendekeddwa obulungi nnyo mu kuva mu ggwanga lya Rwanda saako ye ne sister we. When they hacked the bank, those funds are looted to Rwanda to develop their country. We have to clean up such kinds of mess in Uganda.
which is supported by the top leadership right from the State House, who have planted strategic randies in many banks. In Centenary Bank, they have put Joseph Barikudembe, who's this guy is in Azam, Uganda, working as the executive director, but typically randies from Rwanda, who is part of the team with Ivan Byabashai. Yeah, bwenva ono mba nkomekereza okubakola ki okubabuuzaako. Ntumira ku baganda bange abali Russia balamusizaako mwena, baganda bange abali Brazil balamusizaako mwena, baganda bange abali mu Austria balamusizaako, n'abali Australia nabo balamusizaako. Nswezo zifaanagana muko nenga zanjawulo, balamusizaako bakomere mwena abali mu Australia balamusizaako mwena, mbagala nnyo temujjangoko. Bwe mala babuuzaako ngenda kusaba tambuza akatambikano. Oyina abantu 10 sharingirako mwenda abala basiga akala kasigalo kateeka account wa page atalina access mu gukiro ku page najja kubalabira ku page ba account yo nenga omwenda gomaze okusaasanya okola otya okosa messenger okosa WhatsApp muntu solo mukubira simu mugati mukuru atandise najja yasobola kutuga usaasanya ka video kano. All right, njala mpite president Robert Kyagulanyi Ssentamu manya ate mukutambula, njala mpite general secretary, njala mpite bana Uganda bonna, njala mpite Nyanda Yosoferi, mpite omwogezi wa police, omwogezi wa maje Didigi, mpite ne Sano Gamulengejja wasanya kawo Charles Peter Mayiga Gamulengejja, abakozi b'Emmengo bonna babere ku video eno, then tutambule video eno. Buli omanyi nti oli munna Uganda njagala babere ku video. Njala mpite omwogezi wa police Lutuma Kisoke abere ku video eno bulungi nnyo. Njala mpite omukyala gwe bayita Helen Seku no bakulete wano bwasomesa patriotism mu NRM Kyankwanzi. Helen Seku bakulete wano n'erinnya bakutuma B. Bati n'erinnya tulina abantu betuyita basegu kati simanyi oba oli Segu ni ate in fact buli muntu yena akola mu office ya Museveni nga tetumanyi ngeri gyewafunayo mulimu ogwo otali kubanga oli Segu yakutuma erinnya ali mutuufu kati Helen Segu mumuleete wano ne abeereko. Alright, tugenda kuyita mu bwangu olw'ensonga tulina obulango bubiri otuva ku bulango then tulyoka tugende ku video yatuleese katutandikire tetwagala kulwawo. Akalanga kasooka omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti protest vote 2026 national platform weekly campaign program olunaku olwaliro lw'ebbalaza omukulembeze abadde Bukoma Nsimbi abadde Kalungu n'ebitundu ebirala era lesagikubye ng'esaba woota abantu b'e Kalungu abantu b'Bukoma Nsimbi ne constituency zonna president zabaddemu mwebalekingiriza president mwebakujja mbungi nnyo n'enkya ab'ekyotera Lakayi ne Rwengo ne Masaka twagala kujanjawaza kintu kino okulaga Nyandwe nti talina kintu kyonna kyabanja Uganda dde waawe nkiddamu eno wikire program ya president y'omulundi guno naddala nga Kalungu wamasiba banja Bukoma Nsimbi siba banja kati enkya kyotera Lakayi kulokusatu Rwengo Masaka njagala mundagire mu 7 nti ekiseera ekidde Rwanda kituusa dde waabwe tukoya akamanyira kasomagizi yalira kanji badire mu program olwaya badde Kalungu Bukoma Nsimbi enkya kyotera Lakayi kulokusatu ajja kubeera Rwengo then kulokunanga lumu happy new year then kulokutaano Bulayi abe Bulayi abamasaba mukulembeza alina mu bamasaba ku lunaku olujja kubeera Lwakutaano ngenda koze omwezi 2 omwezi oguluberera 225 ate ku Lwomukaga ajja kubeera Bududa ne Mbale ate ku Sande abere Sironko ne Bulamboli kitegeeza be bulana ku 18 okwolekera protest vote kekalanga akasooka mukulembeze bwati bwakugambye kitegeera bulungi kyo omukulembeze bwati bwakugambye beera mu bungi akalanga akokubiri. People Power Nation Platform UK. People Power Nation Platform UK. Nebakugamba breaking news. People Power Nation Platform UK. Nebakugamba breaking news. A peaceful demonstration at BBC, which will take place on 19th January 2026, time 11 a.m. up to 4 p.m. UK time. Address: Broadcasting House, Portland, Paris, London WA1. London W1A 1AA. Nebakugamba calling on the BBC British Broadcasting Centre to end its complicity silence on the coverage of lack of democracy,
brutality and human rights violation during the ongoing Uganda elections campaign. Bakugamba muyagala kumanya bisimbo tukire ku mutimbo gono gwabwe ogwa ambaluwa amawandiike ng'oyita ku internet oguyitibwa official UK people power @gmail.com oba ku ssimu yaabwe y'omungalo kasala banyanya 75 759 ojja kuba obafuna. Bakutegeeza nti abakulembeze ba national platform gwangala mugeza bakutegeeza nti amawulire agatalinda batadde okwekalakasa nga bagenda kwekalakasiza ku kitongole ekisaasanya amawulire mu ggwanga lya mugezi kyebayita BBC. Ngenda kuza omwezi mwenda omwezi ogoloberera 2026 ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka saa 10 ez'akawungeezi. Eno endagiriro ya BBC weri endagiriro yeno bagita Broadcasting House Portland Paris London W1AA nebagamba bagenda kubanga guno gwe mulamu gwabwe bagamba nti bagenda kuba omulango okutakungula nga bategeeza ekitongole kya Bungereza ekya BBC Broadcasting Center oba kyemuyita service okukomya enkola eyakyeserekidde nga baganye okulaga byonna ebimenya eddembe ly'obuntu n'okutulugunya bannayuganda saako n'okubatta n'okubamalako emirembe gyabwe ng'abantu naddala mu kulonda kuno okugenda mu maaso mu Uganda nga bo basirise keka n'akalango tuba tukamaze bulungi nnyo. Abakulembeze ba national platform Bungereza bakutegeeza nti mugendeyo mu bulungi nnyo mulangire BBC bandi bumutalangira tebategeera. Alright, kati tuvuddeyo mu mulango twagala tutandike video ey'olwaleero lutereevu. Video tugitandika butereevu era njagala etandike bulungi nnyo nga bw'olina okutandika muwulidde bulungi nnyo njagala mumbuulireko olwaleero mbadde nakedde kufuma mu mpewo n'enfuuwa nnyo okomyo ne neebakamukko. Waliwo ndabiddeko Sheikh Gugwa Mukwasi ng'akoze video endala. Waliwo ndabiddeko Sheikh Gugwa Mukwasi ng'akoze video endala kuba namugambye nnyamu okuba mu series kati njagala lumbuye nga yajja njala tandika video mwandabiddeko Sheikh Gugwa Mukwasi ng'akoze video n'endala mumbuulire kuba njala tandika video mwandabiddeko Sheikh Gugwa Mukwasi ng'akoze video endala yonna kubanga njagala lumbuye kati yajja bali bane ba concerned citizen munyangwire nammwe mwe musinga okwagala byononese kati bwabanga Sheikh Gugwa Mukwasi yakoze video endala mumbulire lumbuye yajje kubanga bali ba concerned citizen otanakola video mugambe mwetaga mugamba akole video endala lumbuye yajje kuba bali ba concerned citizen yagambo yasinga okwasa mu Uganda kala jettegera lwaki tubera ku mutimbagano ko Sheikh Mukwasi Sheikh Gugwa Mukwasi nakugambye uzo komekeza nga n'omuli mutolina kuba banda bagaye balojinge in complaints zaabwe nga bavale mu nsi zonna gye bali era bagenda kusinzira mu nsi ze bali bagende ku embassy za Saudi Arabia weziri wonna mu nsi gye bali buli mwana gwatuusako buli manzi buli samayi ateke complaint ye nga mpandiike bakisindike ku embassy ya Saudi Arabia eloginge ili mu ggwanga lya Saudi Arabia ojja kuule bove Saudi Arabia ojja kubambaluka damokole video nebeera ngogambo yasama mbugo singo kwasama nja kulaga ndabe video keberi ya siku tisa kati lumbuye yagenda okuyingiramu bali bade ba concerned citizen ojja kutegeera. Alright, katutandikirewo video muterevu bwayo. Omukulembeze wa Uganda lero abadde Kalungu abe Kalungu mwenna I salute mu bali nyo balidde okolo mulimu obote mu jango oko kansoke mbalage highlights ezibadde Kalungu then tulekotandike video bulungi nnyo. Wano mukulembeze ng'ayingira Kalungu bamwandiza mu ngeri bwet.
bwe bateba mwaniriza ezibadde highlights kati buli lukuŋŋaana lwonna olubadde ebukoma nsimbi lwonna zibadde enkuŋŋaana nga 4 zonna zibadde mweno format mu bungi bw'abantu zonna bwe zito bwe zibadde zonna alright zonna bwe zibadde enkuŋŋaana nga bwe zibadde kati njira tutandika vidiyo eno mu mutima mulungi nnyo buli omu atuule akkalire asobole okuwulira information nga bwe ngendo gisengeka olunaku olwaleero tutandikidde luddawa katutandikire wano alright olw'ennaku z'omwezi 29 ezakonka ku mwezi ogw'Okwakubiri mwaka 2025 mbalamusizzaako bannayuganda bannaekasweti muli bulungi eno disclaimer 1 politics aside twagala twala okwemulugunya kwaffe eri management ya Uganda Airlines saako ne government ya Nyando Authority bahabulwa amanya gange nzerumbuye ekigambo kye bayita okutandika business oba ogenda ku serving abantu si bisolo kitegeeza nti service erina okubeera nga eri 100% clear ng'etuukagana omutindo gw'omuntu sente z'abakuwadde omuntu wabanga alese complaint oba okuwemulugunya ku service gy'omuwadde nga si ntuufu teweetaaga kutiisatiisa client yenna kuba baali batusomesa business management batugamba nti customer is the boss customer yenna yabeera mukama kubanga bw'atajja kitegeeza tolina kyogenda kufuna kale Uganda Airlines Management mutereze enkola yammwe y'emirimu bemba temukyasobola kuoperatinga mulekeraawo n'ennyonyi mugiggalewo 1 mulina ensobi y'amaanyi gye mukola 1 ennyonyi muyina ntono mugulawo lutusi nnyingi nnyo tosobola kugulawo lutusi nnyingi ng'ennyonyi oyina ennyonyi 4 oba 3 you can't manage abantu bangi bannayuganda bafunye ebizibu nga batadde ssente zaabwe mu kulinnya ennyonyi yammwe musazeewo bavuma n'abala mwagala basiba kubanga abakaliddemu ne babagamba ekituufu kiri nti bakooye n'ekizibu kye mulina ba internationals bonna mu making sure nti bafuna woteeri balya banywa batambuzibwa wabula balokozi bannayuganda mubayisanga byakukkubo temusobola baliisa temusobola basuza mubavuma n'abala mwagala basiba kyokka nga abantu bonna kabere muddugavu nga si munnayuganda mu making sure nti mumufunira wagenda ositula mumufunira entambula abalamu bateeka ku nnyonyi special ezibatwala bannayuganda bakooya akamanyiiro n'okubayisaamu amaaso jo twalabye omwogezi wa gavumenti omupya Moses Sali ng'ali ku social media adifending ekitongole kyammwe wabula mwakoze ensobi omusajja gumuleeta yayiika dda Windows nga ne mu 2021 Museveni yamukwatako yali agenda mutwala mu rehab naye omukulu oyo neyebuzabuza nga afukaata aba kitegeeza nti amadinisa takola kitalina gwe mwaleese okwogerera ekitongole kyammwe 1 obwongo talina ali arrogant yayiika amadinisa tategererako ddala 1 ayagala nnyo NRM n'okusinga ekintu ekirala kyonna ate nga document too much of everything is always a problem so temusobola kuleeta muntu atasobola kudefendinga ekitongole ekitongole kino kikolaga libe nga linga bwetunda obuzigo n'olwaleero bannayuganda babookinze ennyonyi yammwe nga balina okugenda mu bitundu ebyenjawulo ebyensi era ennyonyi eyabadde ino osimbula ssaawa 7 buwongeddeyo ku 8 neva ku 8 negenda ku 9 neva ku 9 negenda ku 10 neva ku 10 negenda ku 11 nakati abantu bali stranded ku kisaawe bwe bavuddeyo okwekalakaasa mwagala bakuba naye ng'ate omuntu yakutte ssente ze kino kigende ku buli muntu yenna yagulawo business being it restaurant being it bank being it microfinance being it duka being it supermarket customer is the king customer is the boss bw'atajja tunakyosobola kufuna nina ka video kentadde ku Facebook page yange zonna in fact
nga abantu bali mu kwemulugunya wabula omu ku bakozi bamwe n'ayagala okuba customer MP okumuggyako essimu kubanga ayogedde nga baagala kwemulugunya. Abantu bakuba amasimu tembaddamu ne mututta obudde nga mwagala kukwata customer mukuba MP mukwate ba customer bakuba MP. Bannayuganda mulina okubeera nnyo resilient ku nsonga ya ssente zammwe ne service. Lwaki abanayigiri babasimbule tebagenda? Lwaki abazungu bagenda? Lwaki ensi endala zigenda ezibadde zikosa Uganda era mmwe ne musigala ng'ate ssente zammwe? Kino kye kibadde ku kisaawe Entebbe olwaleero ndyoke nsimbule video kubanze njala biva okumunga ali akatugo. Ndowooza kanjizannyire eno ndowooza kanjizannyire eno abantu bagitegeere bulungi nnyo. Listen osooke njizannyire awo ndowooza. Kansooke njibazannyire mu ange endala mulyoke mutegeere kiki ekiri Entebbe. Ekibadde ku kisaawe Entebbe ate bangambye n'eddume naye abadde babeeremu okwekalakaasa lwa nsonga y'emu. Kati buno obubaka njala bugende direct ku Uganda Airlines Management. Please, enkoko emira kyeneemalawo. Bwe mba temusobola kumanaginga baclients bammwe, close that fucking airlines. With the humble request, if you can't manage your clients, please fucking close that airline with immediate effect. Kubanga according to my sources, anytime ennyonyi yammwe egenda kugwa kutta bantu olw'ensonga ennyonyi esinga obungi tezina software update, zina mechanical problems. Kubanga company gye mwazigula company zaggalawo dda tezikya producing software, tezikya producing spare parts. Munnayuganda ali eyo ennyonyi eyo oba otoli mu bwangu gyesonyiwe.
leka abaagala okufanga obudde bukyali bagirinye naye nkugamba very soon ennyonyi ya Uganda Airlines egenda kugwa. One, ennyonyi ze baagula company zalina kuba spare parts zaggalawo. Software update bakyasobola kufuna software operating nnyonyi ezo. Kati mugande bwe oyagala okufanga ensoogi koye erinnya Uganda Airlines, otherwise very soon olwenda kuza omwezi 29 omwezi ogw'Okwakubiri omwaka 2025 either kabombadia kagenda kugwa oba Boeing ko obunyonyi bwobufu kuliko ennyonyi egenda okugwa. One, zirakinga software update tezina spare parts ate n'abazobonga bali unprofessional. Ekyo kyo kibagambye mulinde ekigo naye mujjukire bwe bakumye wogenda okusula n'ekyokulya n'okutwala oyoyina okusula bwe ennyonyi bwe bagenda kusasula family yo tebagenda gisasula kuba tebalina sente bakolera already mabanja. Kati kiri gyoli gwoba oyagala kufa linnya Uganda Airlines naye nga jjukira ba foreigners bonna ababa bookinze airline batabatwala immediate bafuna ennyonyi baswitchinga ne bagenda balinnya ennyonyi endala nga bada Uganda basigadde okubanga baba bamanyira mu temusobola kwekyanga. But unfortunately njera ko baza abakyala bona badde ku airport olwaliro abakongodde eddoboozi ne mugamba nti ekimala siwulirayo musimanyi wa SFC simanyi wa intelligence agenda okukwata abantu abadde ku kisaawo olwaliro nga beekalakaasiza. It is their constitutional right. Omuntu yataddemu ssente entono nyawo yataddemu miliyoni 2. Omuntu yataddemu ssente entono yataddemu miliyoni 2 ze almost $5.8 nga yatuwe ambaze ko babasasudde $10. Siwulirayo wa SFC simanyi intelligence munoonyereza ku bantu abeekalaka. That is their constitutional right. Kubanga beetaaga service delivery ng'ennyonyi yamwe tesobola kubawa service mugiggalawo before it's too late. Nkomekkereza n'akatambi ako kati tugenda tandika video. Alright, Mr. President kansubire nti otuuse webala emirimu gy'ekalungu olwaleero n'ebikoma nsimbi. Kati ku lunaku lwadde lwa Jolly Sunday, yes, olunaku lwa Jolly Sunday nakoze cabinet security alert wakati mu video nentegeeza president nti lyavuuka ba freedom border abamu bagenda okwefula nti bajja kuvaayo bagambe nti wabatuuza bagenda kukola obuvuyo mu kwekalakaasa nga kalubifa akaluluwa nga tekannatuuka. Kati eno tiimu nabagambye nti ekulirwa Ddamulira saako ne Emma Kuteesa, Major Emma Kuteesa. Kati Museveni gy'abadde olwaliro n'ekibinja kye basindise mbu kya Nuupu ne bw'otunulira kuno tekuli n'omu gwe tumanyiiko naye eri ekyalemeddeyo. Kitegeeza bapulaaniga ebibinja bingi nnyo bijje bikola ekintu kye kimu. Kati gowa NRM inakusaasidde Ddamulira wadde weekwese ennaku zino toyagala kweraga ne Emma Kuteesa omusajja mubba bubbi. The fact is bano abaana bwamwe ba ghetto structures mutambuza naye n'aba freedom border nabo balina. Kati kye nabagambye ejjo mu video eri mugenda kiraba kikino wano muwulye bulungi nnyo bano ababbi. Abamu ku bavubuka abawagizi ba NUP mu disitulikiti ey'Empigi batuuse wano ku laale ya Pulezidenti Museveni nga tebasaalikako omusale era nga bagambye nti we bayaniriza Kyagulanyi gye buvuddeko mu disitulikiti eno nti alina ensonga ze yaba bawuliddemu be balina okukola mu kalulu nga kawedde era ne mu biseera by'akalulu nga kalina okukubwa nti bo be batasobola kukola era nga kyekimu ku nsonga ezibaleese wano ku laale ya Pulezidenti Museveni okubaako be banyonyola omukulembeze w'eggwanga. Abavubuka bano nga bayitirivu era nga bali 50 batuuse wano ku laale ya Pulezidenti Museveni. Ab'ebitongole by'okwerinda ne babagamba mutuule bwe mba nga mwagala mukulembeze wa ggwanga olunaku olwaleero ali mu kitundu kyammwe era ezo ensonga ntono nnyo kaatuuka wano mu ebyo bye mwagala okumugamba. Kati zezo grupu za Emma Kuteesa n'Eddamulira Christopher ze baagala okusetinga but unfortunately era Mpigi era abantu baganye okujja basuze basomba abantu. Mpigi aganye abantu baganye wotegera nti Mpigi aganye Janet asitusono situka najja kubanga constituency y'Empigi emwe mulina Amelia Kyambadde mujjawe era ekirese Janet leero nga tayagala Amelia Kyambadde ayimirira boyfriend. Kati wowe babanze kambaza nyira akatambi kano Mpigi basombye banekiganye abantu baganye Mpigi
Kyokka president yabaddeyo nga abantu bayitirivu nnyo. Kati jjukira Mpigi president yabaddeyo. Abantu nga bayitirivu nnyo. Kati Mpigi ye constituency gundi Mawokota. Era ali mu Mpigi. Kati n'Ameri yakyambadde. Naye wa mu constituency ya Mawokota. Ameri yakyambadde. Kabadde ino. Naye Janet yazze. Nayimirira katuuti. N'atandika okwogera n'abagambye kasitola banga Janet ayogera Oluganda manya bayidde. Janet avudde mu State House nga tajja kukkiriza mujjawe Ameri yakyambadde kujja kuyimirira wali Darling wadde amadinisa gayi. Before campaign okugwa muyinza okulabako Janet nga yambadde boarding yagana okwambala enta. In fact mwenna aba NRM mugambe Janet waba yagala Buganda yambale ku boarding. Aba NRM mugambo agala mugaye Janet mu Buganda yambale boarding tatwambalira biteeteeyi bye. Naye kibadde Mpigi ne Mawokota ba people baganya okujja. Janet najja natandika okwogera Oluganda ekitabanga wo. Janet ayogedde Oluganda ekitabanga wakati kimulese nga tayagala Ameri yakyambadde mujjawe ajayimire wali Darling wadde yayika amadinisa obujja buli mu state. Ulira Janet ngolo ayogera Oluganda naye ng'Oluganda olemwa eranga elikitole nga yakitole. But when we started okwesalasalamu ate tetujja kukola development anymore. Ne bwe tutandika okwetemaatemamu olw'amawanga gaffe n'ebifo ate ojja kulabanga enkulaakulana tetusobola kugikuuma. So I ask you Masaba ab'Ebutambala temwerabira ennaku 15 mwena mukuba kalulu ate nga abamadiini bwe bagambye wano nga muwulira President Museveni na NRM leaders bona abayimira. Darling ali muko dalinga bwati. Atula kucha. Ndika kyabadde sola kulinya kazinda lokola kiko. Goma ze banga kinga tola babiri yakyambadde busezi. Mobili abiri bwe nabanyumiza kasitole kambaze ku katono kalwa akawedde kali akawedde ke batumba kati munange Darling zinyandu yava mu State House nayorekera amambuka bayorekera amambuka ne Ameri yakyambadde n'agoberera yakyambadde bwagoberera basinka ne Museveni mu tent kati bano bamusirike people ne betoola ne batula ne baddere ku mukulu ng'omukulu ali eri asoma ekitabo ati omukulu ng'ali mu kusoma ekitabo kyali ne Ameri yakyambadde bali mu tent bali mu kusoma kitabo munnange Janet bamubirako nti waayo oli mu State House nti Darling ziwonya ndi osoferi bali na Ameri yakyambadde bali mu kwebala mpapula ko Janet ogambye ki bali mu kwebala mpapula kale kanyije Janet yave Kampala nga aliko n'obumansuka agenda otuukawo ng'ekituufu kyekyo naye Ameri yakyambadde yadduka n'akabikka omulalo bakamusanja busanza okuva ku nakati olwaleero Ameri arasobola kulinnya mu State House waba alinyemu abeera walako kati n'olwaleero babadde mu constituency ya badde mu Mpigi Darling nga atunula bwati kale kyalese Janet bujja we muluma kubanga oli adde agenda campaigning kati njagala otunne body language ya Museveni njagala otunne body language ya Museveni kennyini ino gitunuliro girabe eranga elikitole nga yakitole. But when we started
okwesalaasalamu ate tetujja kukola development anymore. Ne bwe tutandika okwetema ate bamu olw'amawanga gaffe n'eddeeni n'ebifo gye tuva ate ojja kulabanga enkulaakulana. Kati Darlings ali mu kutya kubanga ekiriwo kyonna kitokota sekisandikire. Kati katumala okgenda ku information eyatuleese butereevu. Alright. Ennaku z'omwezi ziri 29 ezakonka ku mwezi ogw'ekumi mwaka 2025 sorry. Ndi wano bategeeza bino byengenda okwogera mu bitwale bulungi nnyo. Naye ngenda kulekawo disclaimer etya. Jobe nakoze video mbabulya ku bintu bya Saronga Mulengejja Lorenzo Boa updates 1. Tewewuunya nga bwe nabagamba nti Medin Sereko bamugoba, nga bwe nabagamba nti Mayiga yagoba Medin Sereko Mmengo, nyembagamba atagenda kudda. Enkwezenge ziri ku social media ze basasula zitandika olumbu yalimba biki CBS nefumya n'ekiwandiiko yagenze for medical treatment for medical leave era ajja kudda. Njala mumpandikira mu comment section Medin Sereko gyali mu CBS. Njala mumpandikire wano Medin Sereko ku CBS gyali nenga nabagamba ntya kadimba nabagamba Medin Sereko ku CBS bamugoba ne bafulumya n'ekiwandiika ne basindika buno YouTube bwabwe ne bujja bolekana kati ba YouTube bali mu mbeera kisimanyi out of the ne bagamba nti enkuuka bagiguza Jerusalem Sale ne bagiguza ne MTN era nga 3 mu lumu bagala bagipainting yero mu bamere bakyabulanye sendamu ngere bade bajja mu block ngobotayimba n'enyimba zibagizije ku CBS buli kimu kyonna mbagomane ku CBS nga sola kolerako kati enkuuka obulanga obatandise obujja makawo kuriyosi banga bakakuddemu ne kasigala muka MTN okuba nti abantu babuka nti CBS Salim Sale yagiwamba era nga bagenda kwambala yero kati babadde batu t-shirt ziganyo tambula enkuuka eganyo tambula era abantu badde bagani kati Saronga Mulengejje yakutegezeza Nyandu ategeeze ena ne mu secretariat etegeeze ba MP bawe bonna ba candidate kabe ba kansala babayambe bagule tikiti ne t-shirt zanki zenkuuka otherwise enkuuka emutudde mu buki emutudde mu buli maawa enkuuka etudde mu Mayiga ne Mmengo buli maawa kati Mayiga yategeeza mukama we Nyandu ne Salim Sale bategeze enale mu secretariat bategeza ba airline bonna okuva ku kansala bonna bagulire abantu t-shirt bajje mu nkuuka batajja kabaka weddemu kati gano ge mawulire genkuleetedde amalala era gawulirize bulungi ekigambo nti tewewuunya nga empalabwa ya Buganda empologoma ya Buganda Lukoma Nantawetwa Chuchu Bene nga talabiseeko mu nkuuka Mmengo nkiddamu tewewuunya lwaki kugamba tewewuunya kuba bwe enfulumya information bayinza omuteekako ennyo force n'omukwata omuleeta ku kifuba naye njala kuga 50% he is more likely not to appear or not to attend lenkuuka 50% ebitundu 5 ku buli 100 omutanda ayinza obutabonekako mu lubiri ngaggalawo omwaka olw'ebintu bigenda maaso mu Uganda omuli okutulugunya abantu omuli okutta abantu omuli okuba abantu menga emufukidde akagumba wegoge